Ebulaya naddala ng'oli bw'omu mu mbeera gye tulimu era bavubuka bano abata abajja bangi nabagamba era bangi mbadde nza mbagamba batone baani bonna nti bw'oba waleka maama w'abaana e Kampala embeera eno nzibu okubeerawo va ku bamwama balina emikisa nti basobola okujjanga mu myezi 6-5 nga ddayo bwakola ki bwakomawo omuntu mubuulire kituufu bw'osanze wano mumanye kireetera obuzibu Bulaaya bwe butogera mazima nti e Kampala nina yaani omuntu kati nze nina abantu bangi abaleseewo abantu ab'e Kampala ne bakola ki ne basetolinga wano naye ng'omuntu w'e Kampala teyakola nsobi oluusi ng'ono yagikola naye nga n'ow'e Kampala yali asobola okugumiikiriza naye awatali respect kino nkibabuulira yinza okuba mbasinga ku myaka naye kyekiri kyewagambye nti omukwano gwe Bungereza nagulimu nokutabadde kale taga ko sabi ba bo bitamanso ebimanso kuba ekyo olwo bimansa bumanse ebimanso entu bongando omukwano ngutabadde waliwo gwegenda nokulaba kana tubeere balambulu kufunga tukoleera owulira nti bw'obanga olina omuntu gw'osanze wano owulira mulage nti olina omuntu wa e Uganda. Yes, we all understand nti kuba kucheatinga owulira naye benefits zofuna ku muntu wano naye zakufuna buli omu afune line wakola ki wakola kituufu kubanga ekireese obuzibu ng'omuwala ali wano atuuka okkuba ewaka yafuna essimu y'omukyalawo atuuka n'ogikwata n'amukubira oba gwe omukyala n'akuba omukyala n'akwata essimu ali wano girlfriend gundi nno tojja mulaba leero kubanga tuli bize ekirala ye lwaki totuwaamuko ku space mulinde bw'alidde e Kampala naawe olibeerawo okitandisa otya. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. African Canadian Foundation presents the second edition of the Last Summer Dance 2025 After Party on September 13th, 2025 at 237 Sackville Hall. It's gonna be a bucket night edition at the Last Summer Dance, where bucket goes for $40 Canadian, hosted by MC Bonde from Radio Afro Live FM, and featuring DJs DJ Coffee, DJ Barrett, DJ Freeze from Kenya, DJ Evos, DJ Victor, and DJ Flowmaster. Entrance fees $20 Canadian and VIP tables at $600 Canadian, which comes with 2 premium bottles, liquor and wine. Show starts from 7 p.m. till late. Parking is at 217 Sackville Street. For your table reservation and a special drink, please call William on 647-740-1951 or freeze at 289-233-5893. The Last Summer Dance 2025 featuring the Bucket Night. Don't miss out. Okay, The Answer Channel kai Wisdom Official era jo siziro kupate ngo tulaba tukwaniriza konyo na temi kutu jono ja YouTube ogera ku mikutu ja YouTube no searching The Answer Channel oba kai Wisdom Official ja kupate ngo laba wakiza peze tugenda nga tutekayo mu ngeri emo bendala nze kakala The Answer mukuru Mintambi ali ku kamera tuline kai Wisdom side eno ono mwami waswa William ateka ekivulu oba a conference egendo bera ku Saturday neddako mugenyi wa special guest olwalero tulimu ekiri e Bulaaya tugenda kudduka speed ya kikacha wagulu nnyo wiki ewedde twatandika omukwano gwe Bulaaya era omukulu ono wotusangidde ate personal experience kubanga tutandike omukulu uno yagenda okututandika wetwakoma omulundi oguwedde nga tuguddewo kyebayita kigula kikimwena temusobola kwogera tugenda kwogera lwakubanga engeri ate nga tugujjawo tutya tuba tutandise episode naye lwakubanga wasa omuwulidde ayogedde mazima nga munzise omanye ebyange obimanyi omukyala anatusonyi omukwano gwe Bulaaya yagala nku experience
wakati wasa chanyumira nkuwagwadde ni maka kwa Bungereza ngokwa wakati yao agenda konna okujjayo kati ze kansirike twayiga nzengeri gye simanyi nnyo kansirike mutekinge over omukwano gwe Bulaaya bane bana pride musanvu tujjao Hamilton soko tujukizeemu katono lwaki wasalawo tugende ne omukwano gwe Bulaaya katumaze kooti kakati bwe twamala ekkooti Kakalamu waliwo ebintu nze nali simanyi bino byetwogera ne mulongo ono yaŋŋamba nze kasita natandika okufuna essimu z'abantu nga bali Bungereza basaba mpapula ne wano kasita oli gaye waliwo yava ewansamba waliwo simanyi yagenda nenga kujukira kati ffe tuvaibinga nze njogera personal experience nebyendabye kati nendaba nga issue eddako ya mukwano tegutambuziza bonna ginna giki tegonoonye bulamu kati atandise najalamba buulire ku musaagalo sana omukwano gukulemesa ebyokukola omukwano gukuza Uganda omukwano kusazaamu shiputi abantu bafa that's the end singanze mbadde nze people die ensi n'ogivaako Kakalamu nakugamba ekintu nti nze lwakwala luli natandika ku boy child ekirungi waswa ali wano olaba waswa kyagambye omukwano gukutwala mu depression oba kukuziza Uganda ayogedde ebintu bingi naye kati ku bibiri ebyo biraba kati ebyo 9 ku 10 tuli ku ayogera ku boy child omukwano gukufuula homeless gende maaso omukwano homeless tuteke mpola Kakalamu kati kankubulire Kakalamu omukwano gwe Bulaaya okubira poliisi ng'omukazi wo yayenze poliisi nejja wa poliisi nagamba man no wange yayenda juzi musonyiwa that's okay tugende wali ku station ojja kunywamu jasaako kunywa you'll be alright kubanga singa okola ekisukka kaawo yenyini yakuteeka ku mpingo naye ng'omukazi ye yayenze ono kyagamba abawagizaako mulindeeko katono temunagenda wala era kaye muli bantu babinyo nze nebasesawa 12 zaako naye ojja giyimiriramu 12 ez'okumakya ngani mukutambuza njiri yaki ya Kivulu baire soko tugambe soko iseyo Kivulu kyaffe soko kiseyo kuba tusolo tabuka nyizo okwerabira ngendo bawo soko tuwa soko tuka muje naise ne batabani bange nade ntambula nabo oyo mpaka ku macha yabalabye remi waliwo omu eyaŋŋamba nti nayo macha omukyala bwe yaŋŋamba nti yaŋŋamba ngenda kukwendako ngenda kuchetingako naye bwe nakuchitingako kijja kuluma ojja kiwulira omwana mulenzi omanyi kye yamuddamu bino njogera real life story simaira kumanya nti najja yamugamba gwegenda onchitingeko naye mba yamukuchitingako ogenda kuba obwenyaabwenyaki bibyo sinze naye bw'onoomala Katonda nsaba ekintu eki akuyambodde nga tondetedde bulwadde nange wenja okutandikira nga gwokoze eki ng'omaze bweyamugambe nti mukirako wagenda omukitingako alyokke nakyo kale kagenda amukitingeko akomeo kasaakomawo nga mulamu bwana batamuletedde bulwadde kati yembeera y'Ebulaaya omukwano gwe muleese nti e Uganda omusajja tosobola mugamba ekyo nti ojja kugenda onkitingeko okiwulira okomewo naye olw'embeera eri wano n'amaka n'obulamu ne rights bombi bapya Kakalamu bombi bapya omukazi wajja e Bulaaya lesson gyasooka okufuna e Bulaaya lesson gyasooka okufuna e Bulaaya si yafuna mpapula omukazi gye basooka omuwa lesson yangeri gyakukwata mu boy child waswa era Katonda akuyamba buyambi nze kankule waliwo abantu bempa respect nze mpa mukyala waffe eri respect nze simanyi ngeri gyaki butundira bwenti ne wabanyize ngamba actually nze wano waliwo abantu batono nnyo bensobola okwetondera sikigamba onakimanyi ne baboyi baffe engeri gye mbabamu respect nti yes basobola okuba balalo namugaa waswa abaana bano
boss manchi wabakola because I've seen tubadde bulaya n'olaba abantu nti waliwo bannange where you have to give respect where is due osegedde nti omukyano ga manyo nyize naye tosobola kunyiga kusukka kaawo naye jangu kugina emisege kubanga bakola ekintu nakyejjusa nga the next generation nakyogera waliwo twali ewa Solomon mu Mani ne Mira nti mwabawala musobola okwekalakasa tuli wano ife tolina kyotukola kyonna kyogenda okukola mu busungu okikola omusajja wo ogenda kikola kituufu kubanga olina rights but you are killing the next generation kubanga omusajja wano osobola okuba muzaddemu ekyokubiri abawala kye tusinga okwerabira abaddugavu bano abazungu be tusanze eno bagwenyuuka dda Kalamu nagamba abazungu bali mu findinga the solution babuuza lwaki abantu abatalife nga tuva ku bano ba indigenous bagoberera aba Africans ne bani lwaki mu bo obufumbo bwabwe bunywedde nga ffe ba civilized white people divorce nyingi kati abazungu bali mu findinga that solution chobola ogenda ku shows za Steve Harvey ze yabani kigenderero zikola okutaasa abantu bawano naye beebuuza kijja kityanga abana abaddugavu abaavu bebakola emirimu gya construction bebakola egya hoteli okutwalira obuliri kijja kityanga obufumbo bwabwe bunywevu kati abazungu bali eri mu kwegomba bufumbo bwaffe abaddugavu ffe abaze ne tufuuka bafolena ne tufuuka bannansi kyokka ekizibu ekiriwo okumanya sitaani mubi ffe abakazi batwegomba abakazi betuyina baagala kukola biri byabazungu byabali by the way you're right mbadde nyongereza ku story eyo omuvubuka gwe bayise ekyo omuwala mujja kunsonyiwa omuwala ali wano ayina omwana oli si yamuzaala naye amubeereddewo flout bukyajja wano si yamuzaala akeera ku makya n'amutwala ku ssomero ava kukola ekiro n'akeera ku makya n'atuuka ssaawa 2 n'atwala omwana ku ssomero n'amutwala omuntu ku ssomero naye baka omukyala afumbira emmere amukolera buli kimu n'amala olweggulo n'agenda n'amunonayo n'alyoka adduka okugenda kola ki naye ng'ate empisa gy'amuyisaamu okutuuka okumugamba nti wali onnyambi eki Kakalamu genda mu maaso waswa omukazi osobola omukolera ku buli kimu wane Bulaaya n'akeera n'akubuuza wali onnyambi eki bwe kyabadde era ndi mu nteekateeka namugambye mutabani wange ngenda kujja kwogera na muwala wange ajja biwulira mulongo bw'aba tabiwulidde katonokunazibwa bw'anaaba nabo eri omulenzi ono Kakalamu wano omuwala asobola okukola ekintu omukazi akukola ekintu ku Bulaaya nga talina nakyalowoozezza lwaki balowooza beegomba bali bazungu baliyana ba Beyonce ono kyagambye nti abantu abaana bwe bajja wano nga tanaakulowooza ki kyagenda kukola lekisa gy'asooka okufuna bano abakazi gye basooka omuwa lekisa yangeri yamugamba tokkiriza omusajja okufuga olina rights wezisangawa kati anti woleeta mukazi wo okuva mu Africa ekisooka katugambe kano akaana akagenze ow'omwami waako omupya akali akawala kaani kano katugamba akateeka kuli siti linnya limpudde mu mutwe akabeera Ibra kano akateeka kuli siti kaani akaana namukasa tuddayo tugenda yagenze ow'omwami we embeera bwe kakati agenda mutwalako out asange abakyala ambalage nti ono mukwano gwange bamita gondi ono mukwano gwange kati gyagenze out afunayo emikwano tosobola kubeera na mukyala wo bwoti 9-10 era omuleko n'asosietinga naki ne bakyala banne kati bano baasosietinga nabo bana mufunire ku mirimu bana n'asoma ki bana nga anaakola kya tekunijja mutwala kwano oba obeesize balinga bamanyi mikwano gyo naye nga tomanyi katwake bagenda mumuwa naye omuntu abadde webbanga katugeze mwami waswa katugeze oyo omulenzi omwami oyo yeddira nanga binganzi ebbanga lyamazeewo tamanyi trap eno lindako Kakalamu bw'okola nga bizinensi neegwa tekigana kuddamu ndala mukwano gwange yanzibako by that time zali $5,000,000 nenjanga nkaba nangamba ani akubye ngawe nagana nanga banaye waswa Kakalamu anzibe $5,000,000 kati gwe no ngamba awezito musanyuka na nnyo olaba akubye 5 kazitwala abadde asobola otwala obulamu
oba abadde asobola oba mwesiganga muri Canada myaka 5 ejijja yanokubye emitwalo ng'etaano kati kakubye 5 omutegedde mama nga kyangamba you can't stop trusting people kati wuliriza kakalamu in life ojaleta mukazi olaba oyo yatutena mukasa bwaba mugeza agenda muwa mikwano gye gy'abakazi gy'amanyi nti muyayi kwano muvuka muyayi omumanyi naye rubega tonjisanga oli TikTok naye muyayi ajja kufunayo anti kati ate bya mirundi ebiri ojja sanga nga nena mukasa yabazizza nti ono rubega ntutte nyina kubeera naye mwaka gumu njabe ekiddako bakazi batono bayirayo kati ate kankubule kyoleesa ekyo aba omanyi kakalamu wasa dino katononyo wasa kanso nkubule ekintu kino the greatest decision you've ever josoro kola mbulamu bwo nawe asolo kuzimba soko kaddemu ako mukulu takafunye the greatest decision the greatest decision gwe mwana gwo mwalo bo mulenza ye josobola kola mbulamu bwo sikola business sikusinkanani kusala the greatest decision you've ever make in your life is choosing your life pattern. Oyo muntu gwolonze kakalamu. Gwolonze agenda ku affectinga one ensimbizo. Nsembera keno. Onye tegere bulungi. Abaana bo. Agenda ku affectinga abaana bo. Kubanga agenda ku affectinga essanyu lyo. Biology atugamba nti omwana gwe bakuzaalira 7 ku buli 10 kiva wa mama. Amagezi ebyokola byonna decision 6 to 7 decision ejo koze yo muntu gwogenda okuba naye ya mama golonze oyo mukazi decision gyokoze patano asobola okutta jeno kazi ni yaita manyi nti dwalu yali mutta kati ngatuze nti bwaba tugamba report ya mukuba akantu whatever ba waliwo kina yuko kyatamba ne report jetuina uli akana akantu decision patana chobola babaganda bali bantu bagezi nga family yeronda nenonyereza beta banga mu decision yeno naye kati fe boy child nti Mickey seems too funny gwe manyi businessman nali sikimanyi nti asobola okwegomba omuntu munaku 2 n'amuwasa ne bafuka mwami na mukyala Mickey gwe manyi nze nekyabaawo tuwunzise tutya nga sisubira kwanza oyo Mickey seems too funny simutwala nga TikToker tuwunzise ngo omuntu gwe yazala mwaza yasize ebintu ebyekisiru the greatest decision esoro ku breakinga obo kuzimba kakati uri akantu kana kitwala omukazi oyo muwala gwoga ina mukasa n'agamba bwati omusajja ono yandeese Bulaaya oba mumpi oba mufere oba kiki kyonna ekijjangenda kukola ye nkwakuwa example twezimbe Celine Dion gwe namukasa nkuyamba buyambe kubanga olina okutukubira ku masimu ng'ojjeekoze tugenda okukuba program nga 5 zo zijja zina okujja zina okujja agenda sokaddeyo kati buli tofaayo ante nsobola okuddayo n'otadda kati buli kakwano kange temukuba nnyo bambi mukasasiro Celine Dion kasana fe yatusasira Celine Dion gwe tuwananga omuyimbi abamu kubaka one of the greatest omusajja yali wano Celine Dion mulindeko babuli okuzoko maze Celine Dion kabuli yakuchanda mukasa Celine Dion yali Canada ngayimba mu France promoter omu yali mu America nalabo mukazi ngayimba nanga mukazi ayimba tobozi tunji nnyo bawo oyo muzeyi yali mu film ya Titanic nakwata Celine Dion ye nakwataka ne bali aba America ne bakwata Celine Dion ne bamuvuga paka mu America ne bamugamba kakati omanyi ogenda tandika kuyimba luzungu wano to make it global nga bamulabye mu dobozi omusajja oyo gwalabo muzeyi yali mu Titanic nakwata savings ze naziteeka mu Celine Dion muwala muto omusajja agenze myaka 6 ngono muwala muto alabika bulungi va ku Celine Dion ne yalwala Celine Dion n'akikuba akajji n'afokasta in the middle mu makati g'abaddugavu bana baali bayimba ba Tony Braxton ba Whitney Houston ba Mariah Carey Celine Dion n'abajja mu makati wanu si mu America ekyo kwa America basusulawo mu Canada n'abagwamu makati Celine Dion wabagwamu makati Celine Dion wabanyonyola nzija ku kino greatest pattern decision gyokora mu bulamu bwo gikola nani gwe mwana gwe exactly Celine Dion wakola
Sabutu tubaniriza nnyo. Serindi yo wano bagawa osula mukati. We wano bagawa nchasiza na bana musala n'okujja wano waliwo ente mujje. Mujje matata. Serindi yo ni ulabayo akantu kano. Serindi yo ni bwakimekinga. Labayo. Nibatandika omugamba. Omusajja oyo takusana mbagamba bannange tuli ku laavu bamugamba musajja takusana tula wano mu Faransa Serindi yo ni amazo kikuba atukubida albamu yasooka gwe muwala mpuliriza nawe omulenzi Serindi yo ni Abamerika bamujjira yasooka ali producer ngamugamba gundi tetugenda kugenda naye ku red carpet ngo ino musajja muzeyi omukadde oyo bwati omukadde olete wasu atayina na nviri tugenda wali bateka gundi zi conference nago gwe nawe leta mulala leta kalemi ateka ke conference akawala takali wano wasu obaye yakulete mulaya totunyumiza bwe batebagamba Serindi yo nagamba producer we kigambo yamugamba all of my life Sandi kimekinze kutuuka wano singa teyali musajja oyo linda komba wakantu I'm everything I am because you love me olaba wasu atuse nale okawulira atuse kati chikikuyiza nkuzayo nti the greatest decision gy'osobola okukola mu bulamu bwonga gwe is choosing your life pattern Serindi yoni omusajja ng'atuuka alwala kansa Serindi yoni akyali muwala nno akyali omusajja alwa ne kansa omusajja n'atuuka n'afa Serindi yoni yali tamayina kumembwa naye alirwala ate ebintu ebirala ndi kukiri Serindi yoni nga muwala yagamba nfa ne bba wange ono wadde muzeyi tujja genda ku red carpet oba muzeyi oba temumwagala namukasa kyako kati namukasa muwa amagezi n'abalinga namukasa mpuliriza namukasa oyo omusajja irubeka newazenga ngo bubiri ali na ne wayogera bubi nga tanyuma byayogera nga tanyuma wangabi ne wabazinzo obuganda wakakasa kamba gambe namwe abala abali eyo nzo omwana yayogera ekintu nga aline kasuku yagamba kasuku nti kasuku nzo yagamba kasuku nti mpise mu bintu bingi mu relationship kono omusajja gwe nina ne wangamba nti no situula naawe mbirekerawo kasuku nangu ati otumanyira naga nkubuulira ebyaddala katuulira kana akantu namukasa nkugamba abantu bangi they can come era basobola okugamba nti wova kwoyo engeri gyakulesa asobola okufuga tukufunira omuzimba wewo mu Nigeria nenda bagamba gwe namukasa nabakufaanana Uganda nsobola okukwata million 5 nezikoononeramu ne tuzirya era tubadde tubikola waswa Bulaya tekiriiwo Obulaya omuntu asooka nabalamu million 5 ziri mu $1 mmeka bwe zinaga ezo za grocery namukasa omunigeria asobola okujja nakuspendingirako today because tomorrow amanyi ogenda gazi y'amagulu kakati nzira mu kino baana mmwe weba omuntu akuleese Bulaya oba oli mukazi teriyo kisinga kyogenda funa bino bemula mu filimu nti kasitasi waswandese wisdom andese Canada ngenda kusanga wali Swaziniga tojja kusanga Swaziniga tingenda kufuna mu visitor ate ne bobo omusanze wawe kyetuyita destiny wano tukyaliko and destiny flows okiwulira te flowing mu bintu bya kisiri bwe bityo kwetu it never okiwulira it never ekyo mbabuulira so kaye kyabagambye actually by the way nayogerako ne namukasa oyo okiwulira nga Kampala twali mu bintu ebyo registering a conference bikyebyo naye namukasa ayogera goyogera naye namukasa goyogera naye munnange nga muli one on one si yono ali mu kamera they are two different people she's very understanding I know obwongo nze bwenewa kakati tukikoma understanding mureke tudde ku kino baba ulira tewandi yogedde naye akala understanding tira wano kati naye abatira wano kati yaze tokola Katonda akugamba indako kayeri ndako nkubabuli ekintu kino Katonda akugamba agenda kuchakala amati era kaye asiba gundi asiba bagamba kasuku ntize sogera kubamba buki Bulaya kubanga simanyi nchaje kikola ki jo bagamba jotega amaggwa bodo kajiga kola ki
kati bodduka wamugamba nga nti bwe bakugoba gy'oddukira gye watega amaggwa so lwaki ngamba abantu no byali before nga twogera ngamba abantu bacontrolling their minds bacontrolling their minds bacontrolling their emotions nga baliwo situations nga zino kubanga situation gyoyogerera omuntu enkeera gwegikola ki mulongo ffe tetugaana twogerako but woba oyogera ebigambo nga bino mwewaswa muri Bulaaya mwalemwa kati waswa abamu abogera ku family yo oli ayogera walemwa tamayina kumanya nti you have great people abali e Bulaaya abakusooka naye yamanyi nti buli agende Bulaaya akoze ki alemeddwa nze ina abaana bendabye wano Ottawa nenga batata baabwe balina business bulungi nnyo namuga why wano simanyi kyanca isikamu no this is the same thing twade tukola interview ne mutabani wange abantu ndoza babulide kitufu is just a 16-year boy na kugamba nti yatanse okogera ayogera ojja kulaba video mukama wange yagambye nti dad kuba bino mbadde ngambi gamba abantu nga balowooza maybe omuntu obasoba alimbo babiki nti e Uganda we okay everything was there and everything is still there naye dad yasalawo akole decision eno tuleeta eno okiwulira olwaleero twasoka ne tunyiiga maama nga tetuli naye ng'ali eri tuli ne anti nakato tuli ne dadi tulowooza nga dadi ng'atubonyaabonya olwaleero akyali 16 ebimuvaamu agenda kuba one of the speakers conference yani last year yayogera naye ebimuvaamu olwaleero nange neewunyiza nga tuli ku seeti la summer dance conference yesooka emisana ekiro katinze kyekyankwata amazina omwana yatugambye ebintu nga nange ndi ku seeti taata we kaye neneewuunya ng'omwana agamba nti taata mu kujja okusooka twalaba nga atubonyaabonya atujje ku maama ali eri tusiba ku masimu ku video call ko naye olwaleero tanafuka 18 ali ku 16 tutandise okulaba ebibala lwaki taata yatuleeta ate nga Uganda tetwali ki bubi so taata yakola decision eno nga Uganda tetuli bulungi so omwana akuwadde answer n'akulaga nti there are people who travel since lwakuba bali bubi Uganda but decision niye ekolebwa for another that's another journey nayo tegedde kyenagambye omukuba omusajja kyayiza omukyala abantu ketunywa okalabye endowooza tukasiiba size naddala eyo kagenda kubeerawo very good kati waswa tudde ku kiri banaye ku Saturday eno conference za Bamulongo bana bagano ko samanyaga of course no waswa wolaba waswa bola benakati wolaba nakato bola biwaswa next year of course mu Gokutano Mulongo Diaspora Foundation ko nze mwogezi ya conference conference yo conference iwa Mulongo Diaspora Foundation of course on director era next year tuyingira mu December mu winter tujja kubanga tubaleetera omulongo nakato but of course wolaba nakato wolaba waswa this our family bwe balanze ekintu baba bakulanze conference mwaba mumanyi waswa kyenjagalo mwebaza nina obuzibu nafuna n'omuntu omu n'ata fulumya invitation nenkubira waswa era sebo njaga kwebaza yali agamba nti wa million emwe linako ono yamuwa invitation naleta munena enofu yono kati naye nkusaba nkwebaza so ekyo kintu kikulu nnyo bw'olaba waswa ng'alina ekintu kyayogera kyetwogerako mu kayenjagala kunyamba maama yandekawo omusajja yanzaala musinze nakuzaalamu kuba ng'ogamba njagala kugula conference I connect you to waswa njagala kunyamba ku pepa waka benina basente abayamba balala balenyo so era sebo tojje okwerabira enamba esimu soko isiza tana na Saturday ako tulina conference ya substance abuse addiction and suicide etegekeddwa African Canadian Foundation sister company oba sister foundation ya Mulongo Diaspora Foundation ayine Mulongo Diaspora Mulongo Diaspora Foundation sister organization yachi African Canadian Foundation kakati conference eyo tuzikola bwetutyo tuyisawe banga theme zifanagana zona za byabulamu you miss this one ogenda neri visa bwogifuna mweno osobola ogenda mweri kubanga zona zikola ki twakikola okuyamba abantu naffe fenyini okweyamba nti ebintu bye tuliko betusomesa abantu byabulamu era nga byobulamu ebyo naffe mwe tuyita oli ate lwaki tuyina obikola kubanga biyamba abantu okubajja ku step emu batwala ku ndala financially ne byobulamu so conference ene emisana ya Saturday leero tukoze olunaku lumu
sawa nya wetandika tulina ba speakers Pastor Jumba jali Professor Galabuzi jali waliwo mchala Professor Galabuzi gwensinga okwe mbadda emba Uganda gwensinga okwesunga nene mutabani mungainti atanso mutabani singa waliwo last year ensi yakuba enduru nange kenyine nyimira omwana ngayogera sense 16 years naga sigosi bo bagala bawandire obwere babagala babu abana bawana no babakuba nende mpulizo mwana nagamba nengamba wamaviira wange newe muteka teka okujja wano nange nja kwera proud naye bakuwa birth certificate conference bwene gwa Saturday ku sawa 11 kwesunga nnyo tugenda mulasa madansi mwana kujja kayesebo tugenda mulasa madansi conference ndewe nende tukwegayiride tusasire abisaze tusasire tusonye ngenda gena birth certificate ngena jire tatafa ngenda Kampala bisi nebo banga jontumye katika kubude by the way ono waso mulaba byonna ebyo tujja bimukwasa byonna oba mbera yagane oba kola kwanjula kwa kifaananyi byonna nja kukola ngatata byonna mbikole zijeyo birth certificate nzijena ono namugamba naddamu n'empasa goddawo ebyono nze nakugamba mbimanyi okuva ku empaka kuki kakati byayogera byonna mbera yo nenseka nga mwogera nenga naye kayetasiikira byamabye nabyo byonna abyogera togera wasa oyagaka birth certificate kutasa mwana omukoya ngamba nti naye waliwo ekiganye koze kyekiganyaawo wemukolayo ku mukolo mukolo ogwekimpatira obaddo kakati bannaye last summer dance conference Saturday sawa 11 amazina gana wetuva mu conference tugenda kusiba mu conference tunywa tuyiga we network we meet people that's awesome ne wetegeko oizo butaddeyo waka Nina naba twamala bwetuti ebintu bitandikira vibe eberawo zike gutandikirawo gwe atisi jangu n'obugoye oba toyina obutegeka tujja kuba n'amamotoka obutegeka njayo mu session eno ndoza mu bufunze jimaliriza nga efuse ya Namukasa aye nedda ya Namukasa kuba mu mukwano yayingidde obufumbo obali mu kati nakyo kansoka enkyogere anti tuli ku Namukasa kimalirize tugamba birungi byokufuna ebibinge anti engere waso gyalimu waso mulidde boogera waso mulidde boogera kati nja kwogera wano waso wabulayo kusaba zonto mbadde njagala tukakubiyemu ko ku pressure anti kati kiri pressure eri bweti Namukasa alina tukubira ku masimu Namukasa sono tunka tukubuzizaako yembera tomujisuubira anti yaze mu reality kakati ate bwabanga tadayo Kampala ajja kumala dde yako mewe twabiri mu fenna Namukasa uliza kakala yo n'okudda anti kasuku amugamba soko jojogemu wano wasandwa liyani togenda nodda ne gundi yabikolanga rape tukubuzizaako nye paka yatuka n'akikutula era nani wali ne rape yaliwo ko naddayo naye kati soka tuleke ebyo tuddeyo ku kini ono yagala jimiza tutandike party toba tukole tugende nsonga makamba bulire yagala example ngokola Namukasa tofuna abakazi abagamba tuli ku kiri kyembagambye the greatest decision you can make in life is choosing a life partner wano wali ebintu kala biko okufugiriza kagambye omusajja bajja kaisa tamubuuza nnyo munaye kakalamu waso olaba kyagambye nti Namukasa gwosanga kakalamu waliwo abawala abamu nga waba ku kamera oba waba naawe asobola n'okugamba shanze omusajja tankwatako shanze nonyanvuga nga wadde emabbali olaba oyo Lubega si ye mugagga ennyo yeekudde ssente n'asasula bali ba Jobs Link omufunire omwana g'obimanyi olowooza yabadde ssente mmeka ani agamba wulirize no way olina ofuna Schengen visa strictly ye no way kati oyo omusajja ssente ze yataddemu awo si ntono ne bano UK visa obimanyi ebya Jobs Link akuyite 10 obaaga n'oziwaayo kati omusajja Olubega ozivaamu anti kati nedda munange obwo bwana bulogo era obwekwanidde buddira embugo ne zibukuba wali Lubega njagala nnyo Lubega wangu tanvaamu akakaana ennaku yakalumira ku baba gwe katika nkubuli akakaana wakala akanamukasa katunanga ebiwujjo nga lwaki lwokakwana tekagenda katandika okuwulira bagamba otunula otya
Sebo, warabidde video. Omwana we yagamba mwenyini oyo. Kale gera ma. Tudde ku mukwano gwe Bulaya. Nidda gwe gumu ogwo. Omukwano gwe Bulaya. Guli mwedogo. Tuliriza. Kakati uliriza. Namukasa wamma oba waloze Lubega. Kubanga ekyo ky'obulugu kisobola okubaamu. Omusajja n'akola ki? Kwana uli buli omu akimanyi Lubega takyegana alina family. Ne watuukira muganda nga okuvaamu ezo. Kazinga wanda muliro. Ani? Anti kyenkugambe uliza waswa gosola okutya engeri gy'omanyi Namukasa. Fena twaenelwa kwa kiri bwekitindako ekizibu kiri bwekiti Namukasa twamuyitanko ku baba nga otuyita kubisimula because we didn't know nze kiringa waliwo abaana abalinga ku baba okimanyi nti Sandra nali nze mwerabidde nti eriko ku baba Namukasa bamunjukiza bujjukiza because first of all twajjanga nga basita wonu nga talinaako program ne basiibangawo nga bakireresi which is okay life changes wetwavaawo nga replacement eriko anti biibino kati wobanga oyagala gocha bali aba freelancer tewaliwo gundi olitakuwanisa nga freelancer walina olino dini olina kubeerawo nga kireresi kyoka ne bini yali freelancer obadde ki omuntu nga tolina kadi ya TV ne bwa freelancer tobuba nabwo kakati oliriza boy charodi bwegendereze osobola okugwa ku muwala nga yakagenda mu masabo nga mukaaga wakuba ebitundu bye byekyama azijjamu mpita mva Bulaya waswa mukowola anti bonna basamira bakuba bitundu byaki kowola waswa kakalamu alizunga wano mukowola wangu wamutamvaamu sente zo school fees zonna zinteekemu azoje buzinki antwale Bulaya naye ebintu ebikola twala muzeyi magala byetutwala eri muzeyi magala omusajja wappu wanu n'atuuka sebamukola muganda wange tewaswa eno genda ku episode nga mukaaga tukyali ku byakigula lugi tetulina kuterera bulungi tujja tandika ku byatutuukako ekigenza okujja ngandabyeyo omwana yagenze Katonda nyambe sibeerera mu ddala kubanga era enkuba gye mukubambi kakati nze kyembadde nsaba kiri bwe kityo wumba kale era mpumba njala mbabule ku nsonga eyo temugenda kuntamu okay to stay here and give advice and chip in whatever I can chengeza kugamba kiri bwe kityo nze personal experience njajibawa I'll give it to you naye nze mweno show I can give it to you mweno show njala mbabulire nti ekibeerawo kibeera bwe kiti I'm coming to my personal experience njala bajja wana Mukasa njala bajja wana Mukasa nti tuvuddeyo wana Mukasa ebintu statement gyasoose okwogera nti omukwano gw'osalawo oba omuntu gw'osalawo okuba naye kikulu okubuuliriza okunoonyereza ku muntu kyekiki wazeyo tugamba nti wane essaawa eno tunyiikire nnyo Ebulaaya naddala ng'oli bw'omu mu mbeera eno gye tulimu era bavubuka bano abato abajja bangi nabagamba era bangi mbadde nza mbagamba batone baani bonna nti bw'oba waleka maama w'abaana e Kampala embeera eno nzibu okubeerawo va ku bamwama balina emikisa nti baasobola okujjanga mu myezi 6-5 nga ddayo bwakola ki bwakomawo omuntu mubuulire kituufu gw'osanze wano mumanye kireetera obuzibu Bulaaya bwe butogera mazima nti e Kampala nina yaani omuntu kati nze nina abantu bangi abaleseewo abantu ab'e Kampala ne bakola ki ne basetolinga wano naye ng'omuntu w'e Kampala teyakola nsobi oluusi ng'ono yagikola naye nga n'owe Kampala yali asobola okugumiikiriza naye awatali respect kino nkibabuulira yinza okuba mbasinga ku myaka naye kyekiri kyewagambye nti omukwano gwe Bungereza nagulimu okutabadde kale Taga ko sebi ba bo bitamanso ebimanso kuba ekyo olwo bimansa bumanse ebyo kimansa entu bonga nti omukwano ngutabadde waliwo gwegenda n'okulaba kana tubeere balambulu kufunga tukola owulira nti bw'obanga olina omuntu gw'osanze wano owulira mulage nti olina omuntu wa e Uganda yes we all understand nti kuba kukiitinga owulira naye benefits zofuna ku muntu wano naye zakufuna buli omu afune line wakola ki wakola kituufu kubanga ekireese obuzibu ng'omuwala ali wano atuuka okkuba ewaka yafuna essimu y'omukyalawo atuuka n'ogikwata n'amukubira oba gwe omukyala n'akuba omukyala n'akwata essimu ali wano girlfriend gundi nno tojja mulaba leero kubanga tuli bize
ekira ye lwaki tuwamuko ku space mulinde bwalidde e Kampala naawe olibeerawo okitandisa otya omuntu ono wamuwa amaanyi akuttidde biri gye muvudde n'olina omukisa ogwakuleeta wano tomanyi gye gwava ono omukisa gw'oyambalidde n'ebisiraani by'osanze wano tomanyi gye bikola ki gye bikutuusa okiwulira kati omaze omuwa amayinja ago n'amaanyi akwononedde eri olina yamuvinze ono atandise okumanyiira amaze akugobye mu nnyumba owawano ennyumba gy'omulese muguza akataka oba gwe wamuleta mu nnyumba lwanze nina experience nina omuwala ebiseera ebyaŋŋamba nti omwami mudetinze emyaka kati eki mugamba tusetolinge ngumikirize embeere second wife aganyi nakkiriza omukyalo weeri ne bwakuba essimu sinyaga nentuula mu nsonga zaabwe naye omwami bwe yagenda okumbuulira ebikwatagana ku muwala ono nga walayi byakugamba biri opposite kitegedde okabulira omwami kye yakola mukimanyi yava mu nnyumba gye yapangisa ne contract nga tennaba kuggwako n'agenda n'atandika osula ewakyaliiwe naye ngene ennyumba alina gisasula contract egweko kuba iri mu mannya ge naye owulidde ono kagambye bw'otuula omuwala wakunnyonnyola yekka olabira ddala nga kyaliwo mufuufu omala kutuula nakyaliwo nagga muganda wange noga katonda wange kikye tuliko tuli ku mukwano gwebula ne tudda ku kigambo kiri nti tosala gwakawala nga tonawulira ki gwakalenzi oba bw'oba ogusaze sala embeera ekole ki etereere osooka osigala ebbali olabe ebikola ki ebiddako kubanga kaye abawala wano balina n'akatego oba e Bulaaya abakyala balina akatego walayo ogenda muzaalamu omwana ojja kuba owedde ulira kano wano temuzaala atuzaala naye ozadde mwani Kakalamu twatandikidde ozadde mwani Kakalamu mulongo kankibuddemu kankikuddemu ndowooza ojja kikolanga gundi the greatest decision gy'okola okusalawo kw'osinga okukola is choosing a life pattern kakati ono kyakunnyonnyola kiddayo ku ggwe nti ŋŋenda kuzaala naye mwani kankuwa example Kakalamu omukazi yenna gw'owa ekintu ng'oli Bulaaya va ku bye Uganda bye twonoona Kakalamu nze ommanyiiko va ku bali abasamu abalowooza nti twali bubi waso ogenda out okay kale bamanyi dola n'ogenda ne dola 10,000 osegera ekintu ekyo n'otoesikanamu zoonoonaawo tulina ebifo ekkololo nga bya dola tasala kujjayo 15,000 naawe obadde ki osegera kyenkuga nga teweesise kati tuli omusajja kati oli ategedde twakomyangawo zaabu kakati Kakalamu ŋŋenda kugamba ne kino okiyige kubanga ate ŋŋenze ekiyiga umuntu asobola komenti ya first comment yeso sagalimba ta spending yakuyadde emitwalo 2 bwekyambira naye relation genda maaso va ku bantu abo baleke nze ndindako nkulya ekiri omusajja yenna bagamba nti tagaba naye nga tanasanga gwakola ki kankubule Kakalamu soko omaliza kiri kijja kubula genda maaso nonti nukyayogedde kikulu Kakalamu omukazi yenna atasobola kugumiikiriza na ku appreciating ekyo kyomuspendingirako si wo oyo asobola okukaka to spend more than you have. It's not yours. Olina kujja ku reality katuli e Bulaaya wano okiraba bills and something ng'omwana akimanya ofuna $2,000 oba 4,000 kwezo ayagalako 2 naye nga takubaliridde yasobola tasibye mulundi gumu ayina engeri gyajjo zikima aziyita wiiki bino Kakalamu pecheke negwawo nga tonagenda ku second week kukola ki kusasula Kakalamu naye n'aziyita bwati waso ono omanyi waliwo timbadde nsirise kale waso tulina okwegendereza kubanga twegendereza tewegendereza nnyo anti kano kagambye nti ngenda kuleeta personal experience nekati wali batagirese bulungi nagandi nakyali wange osirika gwe otegedde code osegedde situation kakati tutakalanye muntu apati nina personal experience zikyaliyo bulungi nnyo personal experience zikyaliyo awe mbadde nzija kati kangubule waso ono yesimanyi dini gyasaba yonna gyasaba yabulokole bitya waswake babaza Katonda waswa wadde omuntu oyo ali bitya waswankubulya ku miguunywa gye tulabako bwe tutinolaba omuguunywa nga guyitawo noga guno nti kakasizza muguunywa bw'oba era mmwe bannayuganda abali oba tonalaba miguunywa gyange e Bulaaya
Uganda tali migunywa omanyi kye tuyite mugunywe Bulaaya ye muwala agenda mu bbaala gutuyite omugunywa kati oba oyagala kulaba omugunywa omutuufu Kakalaamu wane Bulaaya omuwala oba omukazi asobola okuyingiza mu expense newe balooni nakola trap n'ogiyingiramu ng'ogiyingiddemu tedda mabega ng'egenda kukoonera credit oba something nkubuulira out of love jjukira kati gwe akajja Bulaaya n'oba wajja dda bannange laavu mukwano omukwano gwange eyaŋŋamba ali mu kusasula emmotoka 2 ye statement mbadde nsirise nga kyenzaako bagamba kati waliwo kyali waffe nze ntuuka bino byolaba twogera abamu balowooza twasama twali Ottawa ntandika okwogera nga bino nanziza emabbali naŋŋamba Kakalaamu gweomumanyi gutwadde ku free call teyagambe ntwali Ottawa oli munaffe education naŋŋamba wisdom nkubuulira nanze sirikiriza ebyamawuuyo naŋŋamba nja mwogera amunsonyi nsola mwogera naŋŋamba kaye twali Ottawa tugenze kwekalakasa naŋŋamba kaye wenzirayo bwe nti ngenda kukwata akaveera kange tekemu t-shirt zange nfulume nimugamba ate lwaki ku byoyogedde omusajja n'addayo n'akwata akaveera n'akwate kuba nayogera ebintu biri simple nali ngeraageranya waliwo abaali namagamba naye kati mwekambabuulire osobola okwessa ku muntu nga gwe oli mu trap ya mukazi gege yali mu kusasula mu motoka ate omukazi yagivuga walabiri obwana bwe bubiri yayambaza pampa ya buli kimu kyonna nga bamuteekawo wali nga muloge Kakalaamu okimanyi nti Bulaaya ate omusajja n'amukwata bwe Kakalaamu kati kankubulire laavu ye Bulaaya njagala okole gino emitwe lumuntu uli yogera ku repu kyeki nkunnyonnyole weegendereza omanyi lwaki abaana bagenda ne bakoppa ebyabazungu ng'osibwa nga repu eva mu nnyumba anti ngenda wulira kana akantu nebo ogimanyi bulungi kagikunnyonnyole ate oyagala kugamba nti Kakalaamu omwana atuuka n'akugamba gundi ng'onnyingira nnyo sooka olindeko n'osigala ng'olowooza bye Uganda omatiza agenda okuvaawo ng'omatiza naggambako n'ogamba naawe tonyumiddwa n'omugamba ebigambo 2 n'avaako waya n'akubira 911